Omuti gwa Nakayima gusangibwa ku lusozi Boma munisipaali y'e Mubende nga gumanyiddwa nnyo mu byobuwangwa naddala mu Buganda. Okusinziira ku byafaayo kigambibwa nti omuti guno gwatuumibwa erya Nakayima okuva ku Nakayima eyali mukyala wa Kabaka Ndawula eyali akulembera nga abachwezi abaali bamanyiddwa nnyo mu kusinza Lubaale ko n'emisambwa nga bakinonoozanga bwe batafa nti babula bubuzi. Kiteeberezebwa nti omuti guno gubaddewo emyaka egisoba mu 4 nti era nga guwerako obuwanvu bwa mita 4. Abantu babadde bagwettanira nga bagamba nti guliko amaanyi ag'enjawulo agagaba obugagga nga kw'otadde n'okuwonya endwadde ez'enjawulo. Kati buli mwezi gwa Desemba abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo bakuŋŋaanira ku muti guno okwambululwa n'okwebaza Maama Nakayima era okuva Ssabbiiti eno lwe yatandika bano babadde mu keetalo. Kati ne bateekateeka olunaku z'ennaku z'omwezi 5 era lubadde lwakya. Kati n'Obuganda bwonna n'obutegeezebwa babadde bakungaanye bonna Obuganda bwonna nga buli wano. Era embuto zibadde zivuga okwetegekera olunaku lw'enkya emikolo gibadde gigenda okubeerayo kyokka olwaleero nga busaasaana ettabi ekkalu ku muti guno liwogose ne ligwira abantu abasoba mu 10. Omu ku bo Annette Nakabu yafiiriddewo ate abalala okuli abakyala 2 n'omwana ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende nabo gye bafiiridde. Ettabi eryo eribadde lyakala lyavuddeyo engeri gye balina okusula mu ddiiro ne liggwa era ne likuba abantu ababaddewo nga bali mu kufuna obubaka obw'enjawulo eri bajjajjaabe. Accident weezeyize mu saa 12 oyezeye 12 mbadde neebase nange nyekanze bwekanze omuti nimpulira abantu balaajana. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Mubende Abeka Birungi ategeezezza nga poliisi bwe yalambudde ekifo kino olunaku lw'eggulo ne kizuula nga bwe kyabadde eky'obulabe okugenda mu maaso n'enteekateeka z'omukolo. Bazze mu ofiisi yaffe nga RDC nga basaba okubeera n'omukolo gw'amaanyi ogubadde gwakubeerawo enkya naye naffe ne tutegeeza DPC ate DPC n'akolerawo mu bwangu n'ajja wano okukola analysis okulaba ekifo kiri kitya. Era bwatuuse wano yesterday nga wawoninga abantu nabagamba bonna baveewo kubanga babadde bamaze okwetegereza nti omuti waggulu guyinayo amatabi agakala nga gasobola okuvaayo anytime gakuba abantu. Kati ono alagidde ekifo kyonna okugobwamu abantu okutuusa nga babyokwerinda maze okuddamu okukyekeeneenya. Ate abantu abaliwo abadde baza okusaba n'abadde balina omukolo gwe bategese enkya basooke baguyimirize tusooke tutuuze enkiiko ezaawukana. Let's say tutuuze abakulembeze ba municipal ab'ebyobuwangwa abakabaka ba Buganda naffe security committee tulyoke tusale amagezi engeri gy'ekifuno kino kinatambuzibwa bulungi nga tewaliwo okufa kubanga n'emiti egiriwo era ogiraba giri kaleboolebo singa tubakkiriza okugenda mu maaso emiti gino ate giyinza okuddamu ku lw'embuyaga eriwo ne gikuba abantu ate abantu ne bafiirawo. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Rachel Kawala atubuulidde ng'abafudde okuli Annette Nakabu w'emyaka 45 bw'abadde omutuuze w'e Kasaana mu Nnyendo e Masaka, Evelyn Twebaze w'emyaka 35 abadde w'e Bukomansimbi n'omulala atannategeerekeka bimukwatako. Emirambo gitwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende mu mochari okugyekebejja nga kuliko n'abakoseddwa 7 nga 2 ku bano ba myaka 13 ng'omu asomera ku Bageza Primary School nga ali mu kya 7 ne Kakungulu Primary School e Sembabule. Abamanyi eby'omunda bagereza nti Maama Nakayima yandibanga aliko obubaka bw'abadde asindika oba oliawo nga waliwo ebitatambula bulungi. Kubanga omusambu kano kabanga kabonero akalaga obunyiivu bwe guyina oba oliawo wabaddewo obubaka bwegubadde nga gujja gussa batateeka mu kukola nakola ebyo byegukola ki byegwetaaga. Omu ku bayima ba Nakayima tubuulidde alwadde ng'afuna obubaka obw'enjawulo obulabula obulanga abantu babuwa tebamukkiriza. Banyuma bwe n'obumubulira nti omusamize gwe tokola kino yanyooma bunyuma. Ono agamba
yajja mu kifo kino nga muwala muto nga wakadiyidde nga n'enjege eno okugwawo agamba yasoose kufuna bubaka nga Nakayima aliko ettabi ku muti guno lyatema n'amugamba agende mu weema ye yeebake kyokka mu ddakiika ntono ettabi ne ligwa. Andaga obusungu obungi n'agutema n'abuyita ku ttaka. Nimugamba nti maama tokikola kubanga bw'ogenda kujja wensi bw'ojjawo omuti ogwo ensi genda kugwawo. Nsaba maama okole ki olwana olutalo otuuse ku kyoyagala bakitegeere. Agamba n'enkaayana eziriwo wakati w'Abaganda n'Abanyolo ku bwannannyini bw'omuti guno eyinza okuba nga y'ensibuko ya bino byonna. We tuviiriddeyo ng'abantu abamu batandise okukwatamu ebyanguwa badde gye baavudde ate abalala okuli abakyala 6 n'omwana bo bakyafuna obujjanjabi mu ddwaliro e Mubende oluvannyuma lw'okugwirwa ettabi. Barbara Nalweiso agafeeyo ku Spark TV.